kitalo nnyo ekya gavana waffe. Wambuulira bwe tulaga gavana tumutandike tutya kubanga ye ebyo tebiggwaayo. Omugenzi kye nsobola okumujjukirako buntu bulamu. Ate nno bannaye bwe mutulaba nga tuzze wano abamu mulowooza nti tuzze lwa Honorable Nsereko, tuzze lwakuba nti n'abantu kaakati erinnya balitegedde, naye nze omugenzi nasooka okumulaba ndowooza nalina emyaka nga 5. Muzeeyi wange Ssekase Kimwanyi nga tututte ng'ebiseera ebyo UTV ne Radio Uganda nga bye byokka ebikola ki ebiriwo. Kati ebiseera ebyo oba yali programs manager nga musajja w'amaanyi, era bw'oba olina kyonna ky'oyagala okuyisaawo. Mujjukira ebiseera ebyo nti ne wabangawo okucyankalana kwonna mu by'obufuzi. Ekintu ekyali kikuumibwanga obutiibibiri yali radio na TV, bino ebya social media nga kikulaga how powerful media bwekola ki bweri. Kati okubanga ye yakiri in control kyamaanyi. Kati nze okugendayo nange natuulanga ku mutwe gwa muzeeyi gwe nabeeranga naye kati nennyingirako mu ofiisi okusooka okumulaba ng'akyali emyaka gikyali ddala nga yakulira radio okwo. So y'omu ku basajja abatono abakulu ab'emyaka egyo. Ate ddala ffe mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu abalinamu n'akazungu nga balina yes. Kati era ffe tumugoberedde kye naalyogeddeko ku ye ng'omuntu nti alina obuntu bulamu. Alina obuntu bulamu. Nze Haaji ekitono ennyo abadde alina okujja mu maka gange emirundi 2 buli mwaka. Ate ng'era ne wa Honorable Nsereko abadde ateera nnyo okuterekera emikolo gye ng'era nina okujjawo. Nga naye akuyita mu buntu. Kati nze mukadde wange kasookedde ng'afa myaka giri mu 12. Naye omukwano guli yagujja ku bakadde n'aguzza ku abaana. Kati ekyo tosobola kimwerabirako. Omuntu asomyeko n'akola emirimu nga gy'akoze n'asigala ng'akyalina obuntu bulamu obwo badde muzadde. Okufa kwa ssaawa zabadde 7. In fact ndabika nze nategedde yakamala eddakiika nga 10 ng'akutuse. Nalabidde ku muwala we Kanso Sauda yabadde yakateeseeyo ku status. Ate omuntu bw'agamba musiramu bw'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, oba tokyabuuza nti muzeeyi abadde atya, otegera butegeezi nti akoze eki asitudde. Naye ekyensobola okugamba nti olwaleero enkya kye tugenda okuba nga tuziika, tugenda kuziika kumanya, tugenda kuziika buntu bulamu, tugenda kuziika muzadde. Era ekyenkya kye tugenda okubeerako kubanga bagamba nti ku kyalo enjovu bwefa owakamyu gwe tokola ki tobika. Enjovu gwe tubeerako olunaku olw'enkya tugenda kuziika njovu. Omwami ono abadde muntu mulamu, abadde mumanyi, ate abadde muzadde. N'olwekyo tugenda kumusubwa, sigamba nga Busiraamu, sigamba nga Baganda, tugenda kumusubwa ng'omuntu mulamu mu Uganda. Nakyogeddeko ddera ku midiya, waliwo babadde bakimbuzizza akawo ne bagambye muzeeyi bamukoppeko buntu bulamu. Babadde bambuuza nti ki Honorable Nsereko kye yamufunako is confidence. Wabadde weetaaga okwogerako ne muzeeyi omulabe mu bukadde bwe nga bw'ayogera obugambo bwe nga bwe buwoomerera ng'ate bw'ateekamu mukono akazungu, naye ka confidence ako ndowooza okwekkiririzaamu kwe yamuwa. Naye nabo mbasaba bamukoppeko integrity, obuntu bulamu gwani, ki kye bakumanyiiko, babe nga bakumanyiiko kya bukkakkamu nga ye omusajja alagaanya n'atuukiriza. Kuba ebyo bya bbeeyi. Omulembe gwaffe bye tutamanyi nti bya muwendo, olowooza otya? Abantu oyogera nabo otya? Emikwano ogikuuma. Mulimu abantu abatulinako emikwano naye nga gya bigenderero, naye omukwano ogw'omunda gw'abadde alina abo bonna bamwetoolodde. Naye ekyo mbasaba bakimukoppeko ekyo ng'omuntu. Haji tukumanyi ng'omusajja omusomesa era ng'okubuulira abantu ensangi muntandise. Kaakati ennaku zino nga tuvudde ku bino abaana ab'obuwala baffe nti emitwalo 5 gye babasiibuza tebimala. Ono kaakati muddemu kikudda shike. Tusooke tubalirize ensonga eno tugiseewo nabo baweere eddala obubaka. Kaakati gye tugenda okujja gwe nja kuyita ojje wange ensonga ezo gye tujja okuzisonjolera mwe muteeka ku social media. Aba social media bankwatireyo offside batandika okuvunaze. Naye nga ekyo kyo kya buntu abakyala mulina okumanya nti Mukama Katonda yabakola nga bakuweebwa. Ne bwe tunaakikaayanako nti gubeera mukwano gubeera kya buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja.
kyova olaba mu abavubuka abeefudde ba WhatsApp abagenda bavuga amamotoka ag'ebbeeyi abalya mu bifo eby'ebbeeyi nga temunnaba kutuukayo, mbasomesa nti mutegeere ebiro n'ebiseera musobole okwetegekera, kuba omukazi kyakwagalako akwagala kuba ng'omuwa, akwagalako security, nti ne bw'oba tozuukuka ekiro omwana we agenda kubeera seefu. Bino bye mweteekamu temuva mu zijiimu musiba mwagala kufaanana bulungi andi watavi abalina ssente bajja kujja baba batwaleko. Y'omukyalo obudde bwonna agenda kubaawo ng'akasente akakola ki? Ebayombe. Ekyo kyo kyawandiikibwa kuva dda. Kkiriza obagaana olina bw'anaakugamba nti tazaagala ekitonde ekikyala baakikolera kuweebwa. Era bw'otaamuwe amwagala anaamuwa bajja mutwala n'alikuwolereza kuba oli musajja munnange ogambe nti nno ffe tumanyiddwa abasajja tetukyalina kyakukola tulina okukkiriza okumanyiirwa nti bwekito gw'ate oba bw'oba ogenda okwana atalina akugamba nti ebisaanizo by'olina okuba nabyo olina kuba nti olina n'omubuuza gwe olina mu mmeka nti sirina naye nga y'okumukwana akugamba nti ebisaanizo olina okuba ng'okola ki genda okole ekitali ekyo ojja kukaaba obudde bwonna gendo ekyo kyo sijja kiddamu.